Abakungu okuva mu Ministry y'ebyobulamu nga bakulembeddwamu akulira ebyendya mu Ministry eno Jacinta Asiimwe basabye abakozesa okuwa abazadde emyezi 3 mu kifo ky'emyezi 2 Uganda zegaba. Jacinta Asiimwe akulira ebyendya mu Ministry y'ebyobulamu agamba kino kiba kiyamba bamaama okufuna akaseera akamala okuyonsa abaana baabwe kubanga amata gano makulu ddala mu mibiri gy'abaana abawere. Era Asiimwe asabye abasawo bonna okubiriza bamaama okuyonsa abaana baabwe nga ekyokuwa abaana abawere amata g'omu mikebe tekyandibadde kirungi singa bamaama bano babeera basobola okuyonsa abaana baabwe. Government batuwaana ku nkaaga. Kakati tubadde twagala nti twongeremu zibeere ennaku 9. International Labour Organization recommending at least omukyala yandibadde afuna ennaku 9 kuyonsa omwana we bulungi. Amata ag'amaama ge malungi nnyo ku mwana kusinga gano ge tukola ki ge tufuna mu machepe. Nga Ministry y'ebyobulamu basiimye Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga olw'okuwagira kaweefube w'abamaama mu ggwanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuyonsa abaana baabwe abakyali mu myaka emito ddala. Era Parliament yateekawo ekifo bamaama naddala ababaka ba Parliament n'abakozi abakola mu Parliament abakyala gwe baleka abaana baabwe ne balabirirwa olwo ne bafuna akadde we basobola okugenda ne bayonsa ku baana baabwe. Era Speaker agamba ebitongole ebyenjawulo byandiyambye bamaama ne babaterawo ebifo we basobola okuleka abaana baabwe ne bafuna akadde ne bajja ne babayonsa n'okubabudaabuda. Josephine Watera ngono omukozi mu Parliament agamba okubaterawo ekifo we basobola okufuna akadde ne babeerako n'abaana baabwe kintu kirungi kuba balabirirwa bulungi ng'era omwana bw'akaaba bamukubira ku ssimu mbagirawo n'ojja n'omuyonsa ng'ate tebaggyibwako na nnusu n'emu. Mpulira essanyu kubanga kati nga muzadde mba njagala kubeera kumpi n'omwana wange ate mbala njagala omwana wange akule bulungi nga talina bulwadde talina kye tutya. Naye kati wano wendi sina kutya nti oba mukozi wakajja kubanga amukubye oba ajja kulimba nti omwana yanywedde yalidde nga talina kyalidde. Wano mbeera shuwa nkera naye ku makya ne bamunaza ng'ali wano kati mba sinna kumutawanya ku makya nti naaba oba asooka naabe nga tetunavaayo ewaka. Nzija wano okusaba z'emisana ne ndyala nki yange nga manyi nti n'omwana naye gwendabyeko olwogula tuddayo ewaka nga nina mwana wange neneebaka nga manyi nti olunaku nasibe n'omwana wange kiba kitwongera nga maama okubeera nga olina mukwano ne maama n'omwana wo n'omwana naye n'akula nga manyi nti maama wange andi kumpi. Ababaka abakyala basiimye Speaker olw'enteekateeka eno kuba ebayambye nnyo. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.